Emisolo emingi, enguudo embi, kasasira tayoolebwa bimu ku bisuza abatuuze b'e Nakawa East nga bakkunnadde nga lumonde mbikata banera beemulugunya ne ku bakulembeze balonda ne bataako kye bakola kyokka ne bajjukira okudda gye bali mu kiseera eky'okuwenja n'okunoonya akalulu. Myezi 3 eyitamu omulundi gumu jjukira ffe tuli eno mabega mu myala. Olumala omuluwonda nti bw'ati agamba bisimilla ngenze tadda kakati olwo alinda ekisanja kye ky'emyaka 5 nga kikoze eki nga kiweddewo. Ebizibu bino n'ebirala abatuuze ba Nakawa East babiroopedde abavuganya ku bifo eby'enjawulo mu kitundu kino bye bagamba nti baagala bikyusibwe. Frederick Ruhindi ng'aliko mubaka wa Nakawa eyawamu nga mu kiseera kino avuganya kifo ky'omubaka wa Nakawa East ku kadi ya NRM akalulu akawenjereza ku mwalo gwa Port Bell Luzira ng'apeereza abeene okuddamu okumwesiga mu kifo kino ng'ono akalulu abadde akawenja mu nkola eyanju ku nju. Ono ategeeza nti essira agenda kulissa ku kutumbula enkulaakulana y'abantu mu kitundu gy'agamba nti ebadde ssennungi. Nja kugezaako nkwatagane n'abo abekikwatako PDM ya Kampala bagisitule bagiteeke ku biliyoni 1 pa parish. Okumala ebisanja 2 eby'omuddingana ekitundu kino kibadde kikulemberwa bali ku ludda luvuganya nga Ruhindi ategeeza nti ekitundu kino tekifunyeemu nga tekifunye kukiikirwa kumala mu palamenti kyagamba nti ayagala kitereezebwe. Kampala erina okubeera ey'enjawulo. Ebintu ebitwalekawo mu budde bwange byenkyalaba. Essomero lino erya Luzira SS okulimpuruvinga kutuuka ku stage eyo kyakolebwawo nga kyali minisita nga kyali member of parliament. Dr. Godfrey Okoti nga naye avuganya ku kifo kino nga yeesimbyeyo kuba Namunigina asangiddwa mu zooni y'Emutunga ey'okuna ng'aliko ebibiina eby'abakyala byasinkanye. Ono asuubiza nti essira agenda kulissa mu kulaba ng'amalawo ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka kw'ossa abakyala. Nyo tuzimbe sako oba banka ya wano mu kyalo. Eyo banka esobola kuyamba abafuna mpola abali mu kiosk abali mu bidaala bafune ssente ezisobola kukola ki okugaziwa bizinesi kuziyongera bizinesi. Akudde abatuuze obutatunula bibiina wabula balonde obusobozi bw'omuntu ssekinnoomu. Tulonde obusobozi. So si ogamba nti batulagidde ani akulagira mwe temunda bwongo mwe kenyini tukube mutoki olabe ona yani abeerawa kubanga tulina standards. Owo ogenda kulonda omuntu olina okukukeberako abeerako wano. Ye munnakibiina ekya DF Winifred Nakandi abadde butabiika gy'asinkanidde abamuyambako okuwenja akalulu ku byalo 7 ebikola omuluka guno ng'ensinkano egendereddwamu okuzuula ebisoomooza ebyalo eby'enjawulo. Twetaaga okubeera nga tukonsolidatinga obwagizi bwaffe bakoneta baffe bafune meseji entuufu gye batambuza mu bantu n'olwekyo leero tuze wano kubeera nga tutandika okukumakuma obwagizi bwaffe. Ye Faluku Ntege ng'avuganya ekifo ky'omubaka wa Nakawa West asiibye atalaga mu luka gw'ekatwe esooka ng'awenja akalulu ng'ono yeesimbyeyo kuba Namunigina nga naye abadde atalaga nju ku nju. Ategeeza nti ebyenjigiriza kw'ossa ebyobulamu byakusosowazibwa mu bukulembeze bwe. Tetulina masomero gatumala mu Makindi. Bukyanga gavumenti enajja mu buyinza teri ssomero nalimu lyali lizimbiddwa emyaka 40 nejjukira population yali wansi kati olwaleero eri waggulu. Ronald Bali Mwezo ng'avuganya kifo kya Lord Mayor mu Kampala akalulu akawenjereza mu luka gwe butabika ng'atandikidde mu katale ak'ekirombe e Luzira. Bali Mwezo asuubizza okugogola ekibuga ky'eggwanga Kampala okulaba ng'ekizibu kya kasasiro kifuuka lufumo mu Kampala. Tugenda kulwanyisa enguzi okulaba nti ssente y'omusolo mugifunamu era mbasaba mumpe omukisa. Okusinza akakiiko ak'ebyokulonda kakuyegwa abavuganya ku bifo by'akaba palamenti wakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.